Kadama TV kuno kulabula nga tutwala okulabula kwaffe eri bakadaama be bayingizaamu ekintu ky'ogamba nti basomese abaana be musanze mu famire ne bagamba nti basomese oluzungu. Abawarabu bano bamanyi okuwaana nti oluzungu lwaffe lulungi, twogera bulungi oluzungu, bo tebamanyi luzungu ne bagamba tandika okuyigiriza abaana oluzungu. Bayinza n'okugula ebitabo ne homework bayinza okubeera nga bagamba nti tandika okukola nabo homework. Kaakati obuzibu obuli mu kintu kino oyinza obutabulabirawo. Bajja kuwaana yogera oluzungu lulungi, bantu bano basomese, nange ensomesa, nabo bennyini babeera baagala basomesa oluzungu, yogera nnyo naffe oluzungu. Ekintu kino kye bagamba nti yogera naffe oluzungu tusomese, jjukira nti naye wakisomerera ate bakuba n'emiggo. Wakisomerera omuntu yenna ekintu ky'asomeredde tebamala gakigabira bwereere. Ate nga jjukira buli w'onoogamba nti n'osobola okusomesa, loodi yo egenda kubeera ng'ekweyongeddeko. Bajja kugamba basomese ate n'emirimu gy'ewaka yonna ojja kubeera ng'ogikola. Kakitegeeza ogenda kubeera ne stress y'amaanyi okubeera ng'omaliriza emirimu ate ogenda obasomese. Omuntu yenna bw'aba ayagala omusomesa oluzungu, ngamba mutuule naye mugambe njagala Riyal 10. Okusomesa obusomesi mugambe njagala 10. Kuba n'okusoma kw'Ebuwarabu nakwo kuli expensive, era n'okusoma oluzungu kubeera expensive. Then mukkaanye agambe nti kale nkuwa 5. Kasita bakugamba otandike okusomesa abaana olulimi nga toyina ky'ofunayo, ogenda kubeera nga gwe weemenya, ojja kubeera weemenya wekka. Twala bakadaama awo, era boosi bwe yatandika bw'atyo n'amugamba agende nga ku dduuka, nga bagenda ku dduuka. Mulimu baboosi abategeera, ne babeera nga bagenda ng'amusasula omusaala ogw'owaka n'amusasula n'omusaala ogenda okumuyambako ku dduuka. Temukkiriza kukolera bintu bino bwereere, kuba ne bw'onookola ebintu bino bwereere tewali ky'ojja kufunamu era tebajja kusiima. Kati bw'oba tojja kunsiima, leka at least mbeere nga nkufunyeemu ssente. Omanyi nti buli ky'okwatako kikusasula. Kijja kukuwa naawe amaanyi okubeera ng'ogamba abaana bano ka mbasomese. N'ekintu ky'obwereere oyinza okikoza akatinko wiiki emu, wiiki ey'okubiri, ogenda okulaba bwe kiyingira omwezi gumu, myezi 2 n'owulira nga bikutamye. Nga tewakyali genda mabega, nga tokyadda mabega, already wabagamba obimanyi, batandise okubeera nga bagamba bona tusomesa, ate okwennyini kwe bajja okugatta ne famire endala bazireete bagamba oli amanyi okusomesa oluzungu. N'abafamire endala bajje nga bagamba osomesa abaana baabwe. Osomesa abaana abo naye ekizibu kyonna ekiba goyinza okuŋŋaanya kannassaleko awo nti no basomesa oluzungu. Naye ekizibu kyonna ekigwa ku baana abo bagenda kubeera nga bakiteeka ku ggwe, obadde tobalabirira. So muve ku kusomesa nti simanyi Mwarabu aŋŋambye musomese oluzungu oba nsomesa abaana baabwe oluzungu, mugende ku kyabatwala. Tewagenda nga musomesa, wagenda nga sijja nagamba na house girl kuba nsagala kigamba. Wagenda nga agenza okubayamba ku mirimu gy'owaka, tewagenda kusoma oba tewagenda kubasomesa, toli musomesa. Era bwe walinga ofuna wali visa, wafuna visa ya kugenda okubeera ng'obayamba ku mirimu gy'owaka, tewafuna visa ya busomesa. Buli bw'oneetumiikiriza gwe n'olowooza nti no visa yakujja e Uganda oba gye baakuwa ya busomesa n'ogenda n'otandika okusomesa, ebyo ngamba bibeera bizibu. Naye omuntu bwe mutuula wamu n'amanya nti omanyi oluzungu n'oluzungu lwe wasoma wagenda ku ssomero n'obeera ng'oteekayo ssente, omuntu yenna ekintu kye wasoma, kuba tulina bakadaama aba university. Abantu abasinga balowooza nti bakadaama bonna tebaasoma. Naye waliwo bakadaama nga ayina ne degree, n'asalawo n'agamba degree ne Uganda nfune 40,000, nfune 50,000 ka ŋŋende Ewarabu nfune akakadde kange. Tulina n'abasomesa nga ddala yaviira ddala eno nga musomesa. Eno COVID mujja kuwulira nga almost 30% abantu abazzeeyo kaakati nga basomesa. Kuba abasomesa kaakati tewakyali mirimu, amasomero bagaggadde, n'okugaggula bagaggulawo partially nti no baguddewo kano, baguddewo kali, baguddewo bwe bati nti bano bagenda kutandika bwe bati. Kati omusomesa agenda okulaba nga kufuna 40,000, 50,000, lwakisigira n'enkola obwakadaama. Kati ojja kutuuka eyo ogambe nze nasoma, mbadde musomesa, mbadde bwe nti bagamba okay, alhamdulillah, n'abaffe baba wano basomese. Naye ojja kuba ogassa omulimu gw'otalina kukola. Okuggyako omulimu nga bagutongoza ne bagamba nti engeri gy'oli omusomesa tujja kusasulanga ssente z'owaka n'ez'obusomesa tujja kuwangayo 5,000 oba 6,000. Awo osobola okukola.
eyo gye tuyita part time n'obeera ng'ogamba nti nakolanga obwakadaama ng'ate no bwensomesa kwegamba obwakadaama twagala tubuteekemu obukodyo oyinza okubeera ng'oli ku bwakadaama naye ate n'ofunayo n'akalimu k'osobola okubeera ng'okola nawe bwenabeera nga kakuwa ssente esitoori y'omuwala mugijjukira bulungi oyo ow'edduuka baagendanga ne boosi we n'akola ku dduuka ate ne bakomawo n'owaka n'amusasula ez'oku dduuka n'amusasula n'ez'obwakadaama ne bw'obeera ng'olina ekintu ky'omu mutwe ky'ovaano waliwo abavaano nga bamanyi okuluka emikeeka bamanyi okuluka ebitambaala eyo gundi yokka sikiiro eyo yokka okugenda ogiwa abawarabu balina okugisasulira temwegula ku mirimu mugende mukole emirimu egyabatwala wagendanga agenda okubayamba ku mirimu tewagenda ku busomesa bw'oba ovudde eno ng'oli musomesa genda eri ng'oli musomesa ofune ssente zisinga oba ofune obukadde bwonga 3 naye temutandika kusomeseza ku mitwalo 9 gye babawa katuwulize kaddamu ono naye alinga alina ekizibu oba yafuna ekizibu bwe kityo alo nyabuli Kadama TV Mr. Kadama TV, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakati n'ensonga endala Mr. Kadama TV gyembadde njagala mpabule mukko olaba nange okumpabulamuko bano abantu enali nzija wano n'omukyala yambuuza omanyi okusomesa ne mugamba nze simanyi byakusomesa sirinaako idea n'amalala ngamba nti nja kuyigiriza neziramu buzi nti inshallah naye nga tekivudde ku mutima kakati nga bambeereko bampirako bulijjo yabajjamu buli omu abangamba bano abaana yageramuko nabo oluzungu kati olunaku lwajjo nga lutuuka lwali olwo olumu nga baŋŋamba omwana ono alina kiraasi eya internet online oba omusomesereko obeerewo olabe ne mbagamba sirina kyemmanyi ebikwatagana n'ebyo ebyokusomesa abaana online bikoze bitya kati olunaku lwajjo oli nga nnemerako nga ŋŋamba nti no omwana kati wuno alina kiraasi ne mugamba nti bulijjo mbamusiga mbagamba nti sirina kyemmanyi kati nga baŋŋamba nedda niwankwate nga tulina kyomanyi gwe tulawo butuuzi Mr. Kadama TV natudde omwana nga alina byasoma era ku gundi ku kamera ku iPad yawe bw'asoma era nange nga mbiwulira naye nkulaga nti saabifudde nako yadde n'akati nti olw'ensonga egyo neera giba mirimu mirala eno baba baagala okole emirimu gyonna neera oli omwana obudde obutuuka obwa kiraasi neera omwatendingeko kati ate bino ebirala obireke nga bipendinze era omaliza oli neerodde wano olwo nga ebyo byonna ani agenda okubikola era muntu omwoyo jjukira alongside that nga tebasobola nakwongezaako salary tebaba bakwongezaako ssente ziizino nedda awatali nti oba tuli bantu babiri just ndi muntu omu nze kati awo simanyi kuba era nalabye mukyala wange nga bamukubira esimu bamugamba nti no siyama kirabika ono omwana bino bye tumugambye tabimanyi ne mugamba nti ye era sibimanyi kati awo nze ndi mu kwebuuza nkole ntya Mr. Kadama TV olw'ensonga omukyalo ono eno gye tutera okugenda ewassengawo abano abaana alina abakozi 2 Bafiripino omu abeera ku baana omu n'afumba n'akola buli kimu ono ng'ali ku baana kati nange baagala okunyingizaamu kyokka ng'ate nze ndi muntu omu alongside that bano Abafiripino bo babeera bafunako ssente nnyingi teziri ng'ezaffe bo bafuna kamu kitundu gweoli mu kufuna oba kamu 2 oba simanyi kamu kati bamale bagambe nti mbokole nga bo bwe bakola nze nagambye sijja kusobola era wendi wano ninza omukyala bw'anaddamu okuŋŋamba nti oba oli awo omwana ono tula naye ngenda mugamba nze ebyo sijja bisobola wakiri ofuba ofuneyoko omuntu omulala kati awo simanyi oba kiri kitya neebuuza we naaba mugambye nti no sijja kusobola afuneyo omuntu omulala what do you think kinaabayisa bulungi oba si bulungi kubeera amazima go gali nti sibisobola n'okuba ne bwankubadde nga nsobola Mr. Kadama TV teeberezaamu oli mu kwoza oli mu kufumba oli mu kulongoosa obudde bw'oyo omwana butuuke omwatendingako bino birese bipendinze neera omale odde kati gwawe obeera oli occupied nga tosobola nakufunako kadde kako gwenga gwe niwankubadde kwerongoosa gwenga gwe omuntu kati I don't know what I should do mulowooza nkole ntya munaye Mr. Kadama TV